tusa obubaka amangu ddala nga twakawulira amawulire ag'okugenda kwa Archbishop Cyprian Lwanga era olunaku lw'eggulo twasiibye ffenna ekitundu ekisooka nga tuli mu kusinza okw'ekkubo ly'omusaalaba era ekigambo kino eky'ekkubo ly'omusaalaba kufa kwa Yesu Kristo ku lunaku oluyitibwa olwokutaano olulungi liggulawo okuzuukira n'okugenda mu bulamu obutaggwaawo nga bwe tukkiriza. Ekkubo ery'omusaalaba terikoma kufa naye lituuka ku mazuukira. Naye olwaleero tunyoleddwa nnyo we tuwulidde amawulire ago ag'okugenda kwa munaffe mu ngeri awatali n'omu yakyeteekedde, naye tusaba Katonda olugendo luno olw'ekkubo ly'omusaalaba lwe yatambudde olunaku lwajjo libeere olugendo olunaamutuusa mu kuzuukira eri abo bonna abeesiga Mukama waffe Yesu yazuukira. Nabadde mpeereza ebbaluwa obubaka buno nga bugenze eri abakristu bonna era nga mbuweereza Father Pius Male Ssentumbwe omuwandiisi omukulu ku kitebe ekikulu ekya Kampala Archdiocese era nga bugamba bwe buti Father Pius nkulamusiza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo okuzuukira era n'obulamu. Ku lw'ekkanisa ya Church of Uganda nsaba okkirize okusaasira kwaffe ffenna gye muli ng'ekereziya n'abantu ba Katonda bonna olw'okufa kwa mukadde waffe Dr. Cyprian Lwanga muweereza munnaffe. Eggulo twasibye ffenna ku kkubo ery'omusaalaba ate nga teri n'omu yategedde nti ekiseera ekyo Mukama abadde ateekateeka okumuyita. Tubadde tumanyi bulungi eddoboozi lye okulwanirira abanaku, abantu abasobeddwa, ate era n'okulaba nga wabaawo obumu n'okutambulira wamu, ebintu ebyo tunaamusaalirwa. Naye tumanyi nti nno asembedde kumpi okubeera ne Mukama waffe Yesu Kristo. Alwanye okulwana okulungi, okukkiriza kukuumye, olugendo alutuusizza. Era nga Pawulo yagamba asigazza engule ey'obulamu. Tusaba Katonda bawanirire mwenna, awanirire bannayuganda, tusaasidde nnyo abakristu bonna, tusaasidde nnyo Obuganda, tusaasidde nnyo abakulembeze mu ggwanga yaffe waggulu, tusaasidde nnyo bannakyaggwe bannange kubanga ye era nange ffenna tuzaalibwa Kyaggwe, tubasaasidde nnyo. Tusaba Katonda awandiike erinnya erya Cyprian mu kitabo kye kubanga ye Katonda asaasira. Mbaweereza okukubagiza okw'ekkanisa yonna. Nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Ssabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiin. Ababudde naffe ffenna okutegeera nti yawa ate yajja. Eggulo ffenna twawadde omukisa bwe tuti naye asimanyi nti munnanga ndi wano agenda. Mukama bawanirire mwenna naffe ffenna. Amiin. Mukama waffe mulokozi waffe Yesu Kristo. Omusasire
awamu n'ensi yonna. Tukwatule ekisa awamu n'ensi yonna. Tukwatule ekisa awamu n'ensi yonna.